Ekibiina ki National Unity Platform kiraze nga bwe kigenda okuba akakiiko ak'ebyokulonda mu mbuga z'amateeka ku lw'ensonga y'abantu baakyo abazze nga bawanduukululwa mu lwokaano olw'okuvuganya ku bifo eby'enjawulo kyo nga kirumiriza nti bino byonna bikoleddwa olw'abanene abamu okutya okuvuganyizibwa. Tetukwagalayo newankubadde kimenya amateeka naye kati ddayo ebweyogerere. Naye ne baga nti tugenda kugiramu ddala mu lukalala lw'abalonzi. Ekyo kimenya amateeka. Obanga agamba nti ono omuntu takyali munnayuganda tasaanidde kulonda. Ate nga n'abantu bajja mu lukalala tebabayita mu mateeka. Bino byogeddwa Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya era ng'ategeezezza nti abantu baabwe abawerera ddala 7 be bagenze baggyibwa mu lwokaano mu mbeera eno. N'abakulembeze abalala mu kibiina ekya NUP okubadde omwogezi waakyo era akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi boogedde ku nsonga eno. Mufunye Justin Lwekwaso okuggya abantu bano mu lwokaano kubanga beesimbye ku banene. Akakiiko ebyokulonda tubatadde ku mizaani mubuka bannansi bagamba nedda ebibuuzo bingi ansa ntono. Ogamba otya nti omuntu asobola okusayiningira candidate naye asobola okwekyusa nga bwe tulaba abantu abeera wano leero political party eno enkya n'agamba nti nsaze eddiiro kati ne bana abasayininga anti kaakati newankubadde nakusayiningira kati nze neekyusizza kijja kiti ekyo ate ng'omuntu ono tomuwadde mwaganya addeyo kale anoonye signatures ezo zaba bagamba nti bo beekyusizza. Bano era bakubye ebituli mu lukalala lw'abalonzi lwafulumiziddwa akakiiko ak'ebyokulonda olwoleka buli omu gy'agenda okulondera. Bafaananya erinnya, bafaananya olunaku lwennyini lwe baazaalibwa n'omwaka, naye babasuula mu polling stations ez'enjawulo ne wesanga oli ng'ali mu Kampala Central, omulala ne bamutwala Kawempe. Ate tulabye n'abantu baffe bangi abaakaceekinga abeesanze nga details zaabwe bazitwala ne babatwala awantu we beteewandiisa. Muze mulaba abantu bangi nga bagamba wadde balondera mpigi ne babajjayo nga tebamanyi ne besanga kati balondera Makinge Ssaabagabo. Ye Joel Ssenyonyi ategeezezza nti akakiiko ak'ebyokulonda tekakoze kimala kusomesa balonzi ku ngeri gye bagenda kukozesaamu buuma obwaleetebwa obugenda okukozesebwa mu kulonda obumanyiddwa nga voters verification machines, so ng'era ono yeemulugunyizza ne ku ndagamuntu empya. Twebuuza akakiiko ebyokulonda lwaki tekavuddeeyo okutegeeza bannayuganda kye tuyita sensitization ku makiini zino kubanga buli mulonzi agenda kujja kamakiini nga weekali balina scanninga documents ze nakitamanyi kikyalina kukola. Ne Electoral Commission tubalaba muteeka adverts ku mitimbagano ku televisioni ku marediyo nga mugaba bannayuganda mubeere ba mirembe mu kulonda kuno. Lwaki temutambuza adverts ezimu nga mutegeeza bannayuganda ku buuma buno? Waliwo ne bannakibiina ekya NUP abavuganya ku bifo eby'enjawulo abekkokodde embeera gye bayitamu eyo mu biti. Nali omu ku bantu abeesimbyewo okukiikirira abakyala e Nebbi District nga neesimbyewo ne Honorable Minister Nyamutooro eyali ampa enguzi mbunemu okunominatinga mbu ayagala genda unopposed bwe naganda. Ogwasooka yali ampa $5,000,000 n'omulimu mu oil and gas. Bwe nagana n'asindika LC5 bamuyita Orombi Emmanuel ajje akonvinsinga daddi wange. Abamu nga bwe bagamba nga tebeeyagalidde naye nga bano abakyala omu bamuyita Amina Musa omulala bamuyita Afuwa Nabunya be bantu abansayiningira nga beeyagalidde n'essanyu eringi okuleeta change naddala mu isingire waffe n'ente zikuba akalulu. Naye bwe baalaba nga ŋŋaanye baatandika okunjogereza omusajja gwe neesimbyeko bamuyita Bright. Tundu gye bavuganyizza omuli okutiisibwatiisibwa n'okusabibwa okugulibwa.